Ekibuuzo ekyo kili a little bit challenging because abaana bangi abalina ettutumu ate abasoma naye mpozi sirowooza nti Pretty Nicole ekimugaana okusoma ttutumu ebizibu bye biwanvumuko kubanga era wagenda okumumanya wamumenyera ku point etaali ntuufu nti yali akubwa banne okuvannyuma lw'omusanga ne boyfriend w'omu ku bo n'abaana bangi abasomye nga Baby Gloria akuze omwana alina ettutumu asomye nakati olaba nga asanyusa so ndowooza nti omuzadde oba oyagala omwana abeere mu limelight Felista gy'ali asoma bulungi beera nga omwana omubuulirira omwana omwa direction ate omwana omusabirako kuba waliwo okubeera nga omwana by'omubuulirira bimuyita ku mutwe nebeera nga omwana omusabirako ng'ate w'omubuulirira omulage engeri gy'alina okukozesa platform eyo kubanga ate era n'ettutumu nayo kintu kirungi nnyo nti osobola okukifunamu ate oba olifunye ng'okyali mwana muto ate kiba kisuffu nnyo ndowooza ssebo nkuzeemu mpozi nga sinaba kuddamu obadde oyagala kulaba ku Pretty Nicole obadde oyagala kola ntya mpozi ntwala omukisa guno bategeeza nti Pretty Nicole akyali mwana muto tannaweza 18 years mugumiikirizeemuko Pretty kati alina emyaka nga 16 anaatera oweza emyaka 18 mbadde nsaba mugumiikirizeemu wangi ssebo anti kaakati tulina okukkiriza nti tuli bazadde ate abaana oluusi bawaba olw'ensonga ezimu oba endala Pretty Nicole oba oli awo waliwo ebitagenda bulungi ng'akula kubanga oba oli awo tomuyitangako mumubuuza nti ddala kiki ekitaatuukirira bulungi lwaki teweeyisanga wa myaka gyo naye nga tukkirize nti omwana tannaweza 18 years tugira tugumaagumamu anaatera oweza 18